Mu kulonda okuwedde mu 2021 ku bifo 1,500 ebyabaka ba Palamenti abava mu Buganda, NRM yawangulako 3 byokka. Ebisinga obungi ebifo 5 ne biwangula ekibiina kya NUP. DP yawangulako 7, FDC yawangula 3, so nga abatalina bibiina nabo baali 7. Kino kyaleka abakulu mu NRM batakula mitwe, kubanga obuwagizi bwabwe bweyoleka ng'obukendedde mu kitundu kino. Okuva olwo, banna NRM bakola butasamukka butasamwoyo okulaba nga bazza obuwagizi buno engulu. Enteekateeka ya Buganda ku Museveni yatunuulirwa ng'emu ku ezo NRM mwegenda okuyita okuzza obuwagizi buno. Kyokka ekkubo lya NRM okweza Buganda lirimu omuziziko gwa bannakibiina bennyini abaasunguwala olw'ebitaagenda bulungi mu kamyufu ne basalawo okudda bavuganye ku bwannamunigina. Tewali kibiina kye tuvuganya nakyo ky'amaanyi kubanga abasinga obungi betuvuganya nabo kati ba independents. Ate ba independents bano nga bali ne mu kamyufu kaffe. Wadde nga guli gutyo, Rose Namayanja Nsereka amyuka ateekerateekera ekibiina kya NRM agamba nti balina we batuuse mu kuperereza bannaabwe okuva ku by'okuvuganya balekire abaweebwa bendera bubeefuke n'ab'ebibiina ebirala okusingira ddala ekya NUP. Kyobola baffe twatandika ddaano mu Buganda ne twogera nabo we twogerera abantu 128 abali bagenda okujja okwesimbawo ng'ate NRM bavaayo ne bagamba bagenda kutambula ne ba flag bearers. Mu disitulikiti y'e Luweero, Namayanja agamba nti baakuperereza abantu 2 okuva mu Lwokaano, so ng'enteseganya zikyagenda mu maaso ne ku balala. Okugeza Oweekitiibwa Cissy Mulondo yavuddemu mu kalulu akawuma n'empi ne kibanga kyongera chances ku flag bearer Honorable Kirabo, Honorable Patricia Magara naye mu Katikamu South yavuddemu. Tugenda kwongera okusigala nga twogera n'abalala bonna. Namayanja agamba nti wadde nga mu Buganda bataddewo amaanyi mangi naye n'okwetoolera eggwanga lyonna bwe guli era alina essuubi nti mu 2026 NRM egenda kufuna ababaka bangi okusinga byafuna mu 2021. Iffe tulaba nga akalulu kano kagenda kutwanguyira kinene nnyo kubanga ekibiina ekisinga ekibiina ekivuganya ekikulira oludda oluvuganya tekyasobodde kusimbawo ba candidates mu constituencies 216. N'olwekyo ffe ekyo kituwa amaanyi kubanga constituencies 353 basimbyewo abantu 22. Kitegeeza 133 teriyo muntu. Ba district MPs 146 basimbyewo mwana mu 78 ate nga si tteeka nti abo be basimbyewo bagenda kuwangula. Namayanja abadde ku mukolo gw'essomero lya St. Joseph Bright Future Nakitembe mu disitulikiti Nakaseke gye yayitiddwe mu NUP era nannyini essomero lino Samuel Byekwasonga omugenyi omukulu gyasinzidde okusaba bannabyabufuzi okwewala okusoomooza ab'ebibiina ebirala. Osanga omukolo nga gw'abantu NRM ng'abaguliko bonna bambadde langi eyo nga tebaakuyise ate tosoomooza kigenda wala kuteekawo mbeera eyinza okutaataganya abantu. So nga ate ab'ekibiina ekyo baba nga mukolo gwa byankulaakulana nga bakuyise nga wano nga bampise nti ndi NRM naye ng'ate ampise ye sekitale wa NUP mu district y'e Nakaseke nga tuli ku nkulaakulana ebyo bitugatta. Honorable Rosemary Namayanja kyakoze nsaba kibe ekyokulabirako eri abakulembeze abalala nti ebyobufuzi tuyinza okuba nga tulina bye twawukanira naye ate we kijja mu kaseera k'okukyusa ebitundu byaffe, akaseera k'okukola, akaseera k'okuba nga tujja abantu baffe mu level emu okugeza ku ndala tuteekwa okugyawo bino ebyobufuzi ebyenjawukana. Habert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.